Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyenkusaba ogyegatteko nyiga kaalwedi ako koolaba osobola ogyegattako n'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero waliwo omwana muwala eyambuuzizza kye bayita akasagazi nti akasagazi kano nkola ntya okuwona akasagazi? Oda yadambuuza nkola ntya okuwona akasagazi? Kakati ekintu kye bayita akasagazi abantu abasinga bayinza obutakitegeera oba abasinga nga temukimanyi mu abaana abawala, naye ekintu kye bayita akasagazi kakwata omusajja wamu n'omukyala oba omuwala n'omuvubuka mwenna musobola okuba nako. Ebiseera ebisinga kye bayita akasagazi abeera omuntu nga tamatira. Tukankugereze omwana omuwala asobola okubeerawo ng'omwana omuwala nga ye tamatira, nga nawe yeebaka n'abasajja bameka awulira asigala ayagala, ng'asobola okuba n'omusajja w'ewaka ng'amwebakako naye ng'awulira tamumatiza, ng'awulira ayagala afune n'omulala mukadde ke kamu. Kwegamba nga tukiyite nti tamatira, abeera tamatira n'omulundi n'ogumu. Kwegamba abeera n'obwagazi nga bw'amaanyi nnyo nga bwe mukiwulira. Kati ako ke bayita akasagazi. Naye ekintu kye bayita akasagazi ne mu basajja mwebali, ate abasajja ko kabakwata bayisibwa bubi nnyo. Kati abasajja nabo mwebali ng'omusajja olaba tamatira, ng'omusajja asobola okubeera ne mukazi w'ewaka, tugeze n'ava ewaka ssaawa 2 oba ssaawa 1 ey'okumakya n'agenda n'afuna omukazi ne bagenda ne mu loogi naye n'amwebakako, n'afuna n'omulala ku ssaawa nga 7 naye n'amwebakako, n'afuna n'omulala ku ssaawa nga 10. Kwegamba ng'awulira ayagala nnyo nga tamatira, tebimutama. Mwebali abasajja abo nabo nga mulwadde bulwazi, ekyo kye bayita akasagazi. Naye nga kisinga nnyo kutambulira mu bakyala, kuba omukyala anti omanyi abakyala abo kyewuunyisa okusanga omukyala asobola okwegambira omusajja, kiba kyewuunyisa. Ekirala kwegamba omukyala yatondebwa nga talina kulaga nti ayagala, kwegamba ebintu byasobola okulaga, asobola okukiraga omwami we ng'amanyi nti omwami oyo yamuwasa, babeera bonna ewaka, oyo asobola okukimulaga n'amugamba nti kati njagala olwaleero, okitegeera olwaleero saagala bwe kityo. Naye omuntu watuukira okwekwanira omusajja, ekyo kiba kirala, ekyo kiba kyanjawulo, okitegeera. Naye omukyala abeera alina akasagazi, ekyo asobola okukikola, okitegeera. Kwegamba abeera awulira afa, abeera awulira ayagala obudde bwonna babeere nga kwegamba ng'alina kyayingizza y'afazaale. Kati n'olwekyo omukyala gwe bayita ow'akasagazi abeera n'obwagazi buyitirivu nnyo nga businga ku buno obwa bulijjo, okitegeera. Kwegamba yoyo gulaba nga buli kaseera abuuka n'abasajja, abuuka n'oli. Kwegamba nga teyeetaaga ssente nti anoonya ssente, teyeetaaga buyambi nti anoonya buyambi bwa bulijjo, wabula ye ng'ayagala kimu, omusajja amwebakeko. Kwegamba kiri kye kibeera kimutuma, ekyo kye bayita akasagazi. Kati akasagazi kano oyinza kkawonya otya gw'omukyala oba omwami? Naye kyemmanyi abantu b'edda abo baabanga bagezigezi, baalabanga omwana ng'akyali muto ne bamanya nti ono omwana tajja kuba mwangu, ono omwana alina obulwadde bwebuti, ne bamugema nga bukyali. Kati omwana gwe baalabanga nga ebiseera ebisinga ng'atogatoga nnyo obusajja bwe, oba omwana omuto nga muwala nga naye akwatirira nnyo obukyala bwe, bo baamanyirawo nti ono omwana ayinza obutaba bulungi mu maaso, ayinza okufuna obulwadde obwo bw'akasagazi. Kati bo baamugemanga. Eddagala lyensobola okubabuulirako kye baakolanga, waliwo kye bayita obutuntunu obutono. Baafumbanga obukoola bw'obutuntunu obutono. Baamalanga okufumba obukoola obwo nga baddira amazzi ago nga bagatonnyeza mu bukyala bw'omwana omuto, oba ne bamutonnyeza mu busajja, naye mu katuli. Mu busajja ne bamutonnyezaamu ettondo ly'amazzi
ly'obukoola bw'obutontunu obutono okitegeera ng'omwana omuwala nga muto n'omutonyeza mu bukyala mu katuli okitegeera baabanga bagema kiri ekyo eky'omwana okubeera nti waakula ajja kuba muka ajja kufuna obulwadde bwe bayita obwakasagazi. Kati gwe omukulu eddagala ly'ensubi ly'olina okukozesaako waliwo entuntunu ezo kirungi n'obeera ng'olya ku ntuntunu n'oziyitiriza n'olya ku ntuntunu oba n'ozikolamu juyisi n'oba ng'omunywa. Entuntunu zijja kukuyamba bulungi nnyo ng'omuntu omukulu ng'olina obuzibu obwo obwakasagazi ng'obadde olina obuzibu obwo obwakasagazi osobola okukozesa ku ntuntunu ezo n'ozirya n'obeera ng'ozirya n'ozinyiikirira. Ekyo kijja kuba kikuvaako oba nga kikendeera ekyo ky'ofuna ekyo ekyowulira ng'obeera oyagala buli kaseera nga tomatira kwega n'ofuna omuntu ng'ategeera kye bayita omukwano n'afuba okulaba ng'akulaga ekyo ekituufu ky'olina okufuna naawe kennyini n'owulira nti omatidde ddakiika emu ate n'owulira nga era oyagala kuddamu okitegeera nga bwe nkunnyonnyodde nti omuntu omulwadde w'ekyo ekizibu ye taba na buzibu. Omanyi abakyala abasinga ekibatwala mu kwenda oba okwagala abasajja abalala nga balina abasajja ewaka ekisooka omukyala asobola okumala ebbanga nga lya mwaka mulamba oba emyaka 2 nga tatuukangako ku ntikko abo mwebali naba ng'anoonya ekyo alabe ekifaanana kitya ne bwebaamu omukyala nga ye anoonya buyambi just anoonya buyambi obusente obwo omanyi nga bwe nabagamba nti abakyala abo mubalaba buntu butono nnyo obusobola okukola ki omutwala n'afuna omusajja omulala asobola omuwa obuntu obwo obutini ebiseera ebisinga buba buntu butono nnyo mu abaami abeewaka mulemerero bubatuusaku naddala ng'omukyala takola obuntuntu obwo nnusu 10, 15, 2 obuzigozigo obwo lipstick bucobo kwegamba bubateeka ku mulembe n'abanga anyirira babwetaaga nnyo nnyo nnyo. Kyo nkikubuulira ggwe omwami oba olina omukyala ewaka mukyalawo n'aba nga takola fuba okulaba nti omuwa ku kasente kasobola okweterekera asobola okugulako obuntuntu obwo bw'aba yeetaaga ng'omukyala bwe buli nnyo bwe yeetaaga nga ye omukyala etojja kimugyamu kuba kyo kya butonde nga bo balina okwekolako kwegamba alina omuntu tubaya beetaaga nga bo nga bwalayisi naye nga ssente aba tazirina olw'ensonga nti oba tomuwa ssente tomuteresa ssente kuba kinga bwe nabagamba nti kirungi omukyala gw'omwami w'okomawo ewaka w'omanya nti tugeze okoza emitwalo 5 oba emitwalo 3 osobola omulekerako omutwalo gumu n'ekitundu gw'okukozesa ewaka muweeyo n'50 omugambe zino ssente zitereke okitegedde oba ewakolesewo emitwalo 3 gyagula kya byakulya waka mmere muweeyo omutwalo mugwe guno omutwalo gutereke kwe tomugamba nti oba kigwe mugamba omutwalo gwo gutereke kwegamba obeere ng'okikola buli kanaku oba osobola obutakikola buli kanaku naye kimumanyiize nawe kyemanyiize omukyala oyo wanaaweza ssente nalaba nga ssente z'omuwa wezezaawo emitwalo 2, mitwalo 3, 5 oyo omukyala tagenda kuwankawanka ekyo nkikubuulira ajja kuba mugumu nnyo kuba ajja kukwatanga ku ezo ssente atoleko mitwalo 2, mutwalo gumu, 13, 15 agula ebintu bye yeetaaga tetagamba ajja kuba mugumu mu mutima gwe nti ssente alina kwegamba alaba nti omusajja alina omusajja amufaako ngi nnyo era tajja kwenda ekyo nkikubuulira kuba abakyala be basinga okunoonya mu basajja abalala butamumatiza okitegeera ekirala butamuwa buyambi buno obwo nga bwe nkugambye obuntuntu obwo butamuwa ku ssente wakazi okoze butamuwa ku ssente kutereka ekyo kiba kya bulabe nnyo kwegamba obutafa ku mukyala wo omukyala olina omumufaako wadde tofuna bulungi ssente ofuna ssente ntono naye akatono ako kagabane naye naddala ng'omukyala takola fuba okulaba nti akatono k'ofunye n'oluba nnusu 10 lumuwe omugambe 10 luno lutereke okitegeera kwegamba okimulage omukyala oyo ajja kuba mugumu omutima era bye bimu ebyo ebikyasinza obbabuza omukwano obbabuza obwagazi ebyo bye bikyasinza okubuza abakyala obwagazi omukyala n'abeera nga omutima gwe guwankawanka essaawa yonna n'abeera nga yeeraliikirira essaawa yonna yeeraliikirira landiroodi yeeraliikirira abaana emmere gye banaalya yeeraliikirira school fees w'abaana kwega yeeraliikirira ebintu bingi ebirala bimujjudde mu bulamu bwe
ng'alaba nti gwe wekka omusajja gw'olina okufuba okulaba ng'ebizibu bye okola ki obimalawo. Ebiseera ebisinga buli wabeera nga yeeraliikirira kiba kizibu okufuna obwagazi, ekyo nkibabuulira. Era ajja kubeera awo nga talina mazzi, talina kuba w'obula obwagazi n'amazzi gaba tegajja kujja, okitegeera. Kati bwe buzibu obwo abakyala bwe bafuna, ekyo nkibabuulira. Kwegamba y'omukyala ateekeddwa kubeerawo ng'omutima gwe musanyufu, teyeeraliikirira, kwega talina kyatya, talina kyeraliikirira nti oba kino oba kiri, ojja kulaba enjawulo gy'ajja okufuna. Singa onaaba omuyisiza bw'otyo, omukyala oyo ojja kulaba enjawulo gy'ajja okufuna. Kati n'olwekyo mu mwenna abaami, tuba twogera ku nsonga eri ey'akasagazi, nenjagala ngattireko n'okubabuulirirako ng'omanyi nti oba sibagamba ng'omanyi ndi kansala, buulirira nnyo abantu. Kati n'olwekyo kyenjagala obbabuulira mmwe abaami, abaami kino mulina okukimanya, mufe ku bakyala bammwe, mubafeeko, mubeere nga mubafaako nnyo, ekigenda kubayamba abakyala abo okuba n'emirembe, kwegamba okubeera n'obwagazi. Kirungi nnyo omukyala omufaako. Buli w'onaamuleka bw'otyo n'akugambako nga tofaayo, n'akugambako n'omuvuma, n'akugambako n'omutabukira, ekyo kiba kya bulabe. Fuba okulaba ng'owuliriza omukyala oyo ky'aba akugamba, olabe engeri gy'okikolamu, omunnyonnyole, mubeere mu kwogera, obula si mu kuyombagana. Omanyi ffe abasajja tuli bazibu. Ffe abasajja osobola okubeera mu maka n'olowooza nti buli kaseera gwe agenda okubeera kingi buli kaseera. N'omukyala oyo olina omuwa oddembiri n'ayogera, kuba mubeera amaka mugatwala babiri. Azaala, omufunisa olubuto n'azaala, n'ayonsa omwana oyo nga gwe w'onoonya ssente z'okunywa amata, okulya emmere, naye n'alabirira abaana abo wamu naawe okukulabirira, okukufaako. Okitegeera kwegamba ekikufuula omwami oba ekikufuula omusajja kirina kubeera nga muli babiri n'omukyala oyo kye baba kuyita omwami, oba omusajja aggumidde. Olina okubeera ng'olina omukyala oyo gw'oli naye. Kati n'olwekyo kirungi omuyise bulungi, nga bwe nkugambye nti omukyala oli w'omuwa kasente ako tajja kuwankawanka. Ekyo nkikubuulira n'oba kale omukyala oyo n'waba akola. Bwekityo bwe kiri, kirungi nnyo mu abaami mulabirire abakyala abo. Muba mwagala obbafunamu kye mwagala, mulina obbalabirira, mulina obbafaako. Nga bwe nkugambye nti ebikyasinze okutwala abakyala abo okwenda byebyo. Ekisookera ddala okubeera nga tomuwa buyambi, tomulabirira, kye bayita okuwankawanka, ng'awankawanka. Ekirala omukyala n'aba nga tomuwa ekyo ky'ayagala mu laavu, oba nga tomulaga laavu ntuufu, ekyo nakyo kimutwala okunoonya essanyu erisinga ku ly'omuwa. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, gyegatteko, likinga video. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.